muzinga ekike kya ballistic ogusukumiddwa abasajja bayitibwa bakole wakati mugezako okwaniriza 2025 nebaddenga message egenda eri amawanga America, South Korea, Japan n'abalabe bonna ab'eggwanga eritibwa erya North Korea wakati mu kubategeeza nti again 2025 we are here tugenda bikola nga tubikoze mwaka ogwedde. Jjukira nti omwaka gwonna ogwedde 2024 kumbi abasajja aba North Korea Pyongyang wa Kim bagumazeko nga bali wakati mu kasuka ebyokulwanyisa bwe bakasuka zimizairo balonkinga zi rockets nezi drones ez'omutawaana era nga mubadde n'enteekateeka y'okuwagira munywanyi waabwe ayitibwa Russia bwe bamusindikira abasirikale abasoba mutwala atulirizawo mulamba kakati agongo omaze okulabika nti ogategedde ge tulina amasu okuva munda mu ggwanga lino gategeezezza ne gagamba nti abasajja bakasuse ebadde ballistic endala kakati mizairi wano gye bakasuse kika kya ballistic okusinza ku South Korea bagikasuse mu kaseera nga minisita wa America ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga gwe bayita Anthony Blinken asuubiddwa essaawa eno okutuuka mu kibuga ekiyitibwa Seoul. Ensonga emutwale Seoul kwogera ku nuclear threat ebyokwonsi bikusa amanya ga nuclear ebikozesebwa North Korea n'engeri gyayongedde okukasuka emizinga kyekitwala Anthony Blinken Maserengeta e South Korea. Abe North Korea olukitegedde ne bagamba mugenda kutwogerako nga bulijjo tebaagala aboogerako buli wabaawo ekinene ekibakwatako nga bakasuka. Kati ebadde message egenda eri Blinken nti ogenda era mugenda kwogera na kuvumirira ebyokulwanyisa bye tukasuka. Abe North Korea nga bulijjo bakali fujjo ne bawulugumya ballistic. Ono agenda ne bawulugumya ballistic mu mbeera ebadde ey'okuweereza message eri South Korea eri America ne Anthony Blinken. Bagenda maaso n'okulabika nti bawulugumizza akaseera kano tebannaba kutubuulira kyekigenda okulabika nti kiki bakasuse exactly omukutu oguyitibwa KCNA tebannaba kutubuulira exactly kiki bagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo bakasuse naye era okukasuka kuno okujjidde mu kaseera nga omukulembeze wa America omujja n'atera okujja atule mu ntebe. Jjukira nti mu kaseera we yakulembera wakati wa 2016 n'omwaka ogwa 2020 Donald Trump mu kisaanyi kye ekyasooka obunkenke wakati we ne Kim bwali butono mukko era basisinkana enfunda 2 mu ggwanga lya Singapore era kisuubiddwa nti enkolagana n'obunkenke obungi wakati w'eggwanga lya Russia ne wakati w'eggwanga lya North Korea n'eggwanga eryitibwa erya America obunkenke buyinza okkendeerako naddala nga Donald Trump nti asobola okwogerezeganya ne Kim nga bwe basisinkana gye buvuddeko kakati nti nga Trump tannaba kujja basajja bakasusiira wakati mu kulaga nti bo beebo bulijjo Eva and Eva bakasusi babizuka bawugumiza ballistic mu kaseera nga minisita wa America agenda e South Korea. Gwanga ku gwanga kakati nagano gategeere bwabadde agenda maaso n'okwogerako eri omukutu gw'amawulire oguyitibwa The Financial Times. Minisita w'ensonga za America ensonga z'ebweru w'eggwanga minisita wa America w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Anthony Blinken bamubuuzizza ekibuuzo nga nti owulira otya ku nsonga z'eggwanga eritibwa erya Russia okukyusa nuclear doctrine waabwe nti basobola okuba omuntu nuclear ne bw'aba nga talina nuclear naye ng'awagirwa eggwanga eritibwa nuclear okusinziira ku getufunye okusinziira omukutu oguyitibwa The Financial Times. Reply ebadde nti Blinken ategeezezza nti kyabeera liikirizaamu ng'Abamerika Russia okukyusa doctrine eya nuclear kwe bayinza okusinziira okuba omuntu nuclear kyagenda maaso n'okulabika nti kibeera liikiriza era nti ne batyamu nti ne buli eno bakyakirowoozaako beewuunya lwaki Russia yandibadde ateeka ensi ku bunkenke naddala wakati mugenda maaso n'okutegeeza nti asobola okuba abantu nuclear. Kati abamawulire babadde bamubuuza nti mwatya oba temwatya bino Russia byagamba nti ajja kuba abantu nuclear yakyusa doctrine efuga nuclear we Abamerika mwatya oba temwatya mweraliikirira oba temweraliikirira. Omusajja agambye nti amazima gali nti twatyamu eggwanga bwe ligamba nti lisobola okuba nuclear omuntu atalina nuclear amazima gali nti twatyamuko era tuli very concerned n'ekyo tetwakitwala nti bakanga bukanzi tuli very concerned n'okulondoola ki kibayinza okukola. Of course ensonga enkulu ddala okulaba nti tewabeerawo nsonga yonna etuusa Russia kuba muntu nuclear nti naye
abalowooza nti Russia akanga bukanze agaye nti amazima gali nti twatyamuko. Bwabale tugoberera Bamagumba Herbal Clinic ne bagamba nti bakafulu mu kuyunga amagumba omulimu ogwo bagumazeemu emyaka egisoba 50 omulimu bagumazeemu emyaka egisoba 50 olumizibwa omugongo ina gout wafuna accident wamenyeka bakuyunga ti waterera genda bakafulu bakoleko bakuletedde n'ekizigo ekigenda okuyamako okuterera ate nga bagaba n'ebitanda paka woowona. Bamagumba Herbal Clinic essimu yabwe noti musamu noti emu 9500 65 wajja kuba ate obafuna bulungi. Aba Binti Labour Consultants Limited bagamba nti bali wali e Busega balina emirimu gy'abawala mu Saudi Arabia aba Maids e Dubai e Qatar mwenna mwetaagibwa abasomesa bawaka oteekamu milioni 3 n'ofuna milioni 4.5 buli mwezi mugenda kukolera e Dubai ne Qatar ebisale bisoboka baweetaazi ne bawetwesezi mwetaagibwa abakozi ba factory ba cleaners ba drivers ba welders aba parking namma bakola delivery mwenna mwetaagibwa bakola ku petrol stations mu hoteli n'abakola emirimu emirala mwetaagibwa aba field agents namma mwetaagibwa mu bungi mutambule mu bbanga lya weeki 3 ku 4 bali wali e Busega. Binti Labour Consultants bali Busega mabega wa Starbucks abalina experience n'abatayina namwetaagibwa. Essimu y'abanafe bano eri noti 553 noti 553 77 365 noti 767 624 32 ojja kuba obafuna bulungi aba Binti Labour Consultants wali e Busega ate buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Kakati ne tugenda ku side y'omu Isiraeli n'omu Hamasi akaseera kano nga tugenda maaso n'okabika nti tugalaba aba Hamasi bafulumiza listi y'abawambe 34 ab'eggwanga eritibwa erya Isiraeli abagenda maaso n'okabika nti obole bawambibwa emabega eri mu Oktoba 2023 mu lulumba olwali so darling lubakula ku ggwanga eritibwa erya Isiraeli. Kale nno balina amanya ge bafulumiza agabo abali mu komera mu kaseera kano oba be bawamba nga bwe balindirira first stage of a potential ceasefire agreement n'aba Isiraeli. Waliwo enteesaganya zigenda mu maaso wakati w'abasajja bayitibwa aba Isiraeli n'ekibinja ekiyitibwa ekya Hamas. Kakati Hamas kyekoze bafulumiza list y'abasibe 24 y'abawambe 34 be balina kakati bayinza okuba nga bamu ku abo be bajja okuyimbula newankubadde ng'omuwendo omutuufu ddala ogw'abo be balina tegumanyiddwa naye okusinza ku lisiti gye bafulumizza kubaddeko abakyala 10 abaami babaddeko 11 bali wakati w'emyaka 50 ku myaka nga 85 kubaddeko n'abaana kyokka nti abamu ku bano ekibinja kya Hamas ate kyali kyavaayo ne kitegeeza nti baali battiddwa mu kaseera kano kennyini nga bamaze okufulumya lisiti eno. Ekibinja kya Hamas babadde bavudde ne bategeeza nti waliwo n'abamu ku Baisirairi abagenda maaso n'okuleka nti baali bagezaako okwetta mu kaseera nga tebannaba kununulibwa. Ceasefire agreement yimirize emmundu endagaano yimirize emmundu zagenze maaso n'okuddamu mu kibuga ekiyitibwa Doha mu ggwanga eritibwa erya Qatar naye tezinnaba kubeera nnyo na progress tiwali nnyo kyamaanyi kyatuukiddwako wakati w'ekibinja ekiyitibwa ekya Hamas n'Abaisirairi ziri munda mu ggwanga eriyitibwa erya Qatar akaseera kano ne mu weekend batudde ne bateesa baagala emmundu egende maaso n'okulabika nti oba oliawo esirika. Benjamin Netanyahu ye mukulembeze eggwanga erya Isirairi agamba nti ali open ebali open oba oliawo n'okulabika nti abakanya n'ekibinja ekiyitibwa ekya Hamas yategeeza nti enteeseganya zigenda ddala bulungi nnyo mu maaso naye ateera nti bongedde okukola progress wakati mu luwannanda lw'e Gaza emmundu ebadde ekyavuga kakati okuteeseganya kugenda mu maaso but still emmundu ekyavuga buteddiza ne mu kiro ekikeeseza atuliriza olunaku olwaleero Abaisirairi basigadde bakubanga bulijjo era tugenze maaso n'okuleka nti tukitegeddeko nti abantu abali eyo atuliriza abantu abali eyo 50 n'omusobyo be bagenze maaso n'okuleka nti battiddwa mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ate paka olunaku olw'enkya insha Allah eyaleero ekomyawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Inside Story. The Inside Story ebadde kutusibwako MTN Voice Bundles nga zikuba ku mikutu gyonna ate ku bbeeyi ddondolo. Nyiga *100*2 oba okozese My MTN app olondeko daily bundles kubanga bwe twogera ffenna tetuyimirizika. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Golden Balls Daycare Nursery and Primary School Ebunamwaya ssomero lya bawala n'abalenzi eritendeka omwana okusoma, okuwandiika obulungi, oluzungu okulwogera n'okuluwandiika, eddiini n'empisa eri omwana wo tubifaako nnyo. Tulina emmotoka ezitambuza abaana okubaleeta kusobolera okubazzaayo awaka. Eriggwa omuzadde ng'omwana we ayagala tubeere naye omufune ku wiikendi naawe tweyune. Tusangibwa Bunnamwaya Ngobe oba tukubire ku 07-2-883-894 oba 0772-894-975. Golden Balls Daycare Nursery and Primary School, the School of Grammar. Mukwano wanze eno saati ng'eyakayagana ate ewunya bulungi kakodyo ki? tewali kakodyo hani kyamagero. Kyamagero mu ngalo zo? Nedda sabuni omupya White Star Magic ow'obuwungu okuva mu Bidco. Omanyi White Star Magic Premium sabuni ow'obuwungu okuva mu Bidco ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo. Awunya bulungi era ayoza n'atukuza. Okwozesa White Star kyamagero mu ngalo zo. Ekyamagero ekigonza omulimu ogwandibadde omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala. White Star Magic sabuni obungu w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco, ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna. Essaawa zigenda kukwera 6 ez'omutuntu. Time check ekuleeteddwa Kira Junior School erisangibwa ku Mamerito Road mu Kito Ekira. Essomero lya Kisulo n'eri abava ewaka lisomesa amasomo gonna n'eddiini. Tuwandiika abayizi okuva ku baby class okutuuka ku P6. Tulina buli kimu ekifuula omwana wo omugaso eri eggwanga. Kuba ku 0752-65-37-31 oba 0771-82-78-71. Kira Junior School Kito, in pursuit of faith and wisdom. Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise ndakuseka weka. Siza butasanyuka. Ngenda kwewandiisa. Kati ogenda kwewandiisa era weesimbyewo ku bwaki. Gwe twotegedde. Nze siri kubya mu bya dunia. Nze nzirayo kola hijja. Kasita nafuna abatuufu abakola kyenjagala. Be bali waabo. Abatawakalo Travels Hijja and Umrah Services. Mwanange balina enteekateeka etasangika walala. Kubanga bafaayo ku buli muntu. N'ekikula kye kati ngafu abakuze batuyambako okukola emikolo ng'ate kisebeekaanya. Ate ng'ebyendya, ebyensula, obujjanjabi byonna birungi. Kati nno gw'ayagala okukola hijja oba umura genda ku ofiisi zaabwe ku Magoba Shopping Arcade okuliraana Masigiri Magoba opposite ne paaka enkadde, oba kubira Dokita Kikambi ku ssimu eno 0772-64-293 oba eyamwali mu Mayambala 0701-94-10 ne Dokita Kuzayima ku 0758-64-0414 oba eya Seeka Nassa 0759-58-3519. Oyagala okuba omuwanguzi? Yes sir! Olina okuba ne stamina ng'ey'empologoma. Wansi mpa push-up 10 ng'okozesa njala. Young what? Gwende! Okuwangula kuzibu naye bw'okozesa MTN Momo kwanguwa kyangu nnyo. Sasula oba gula ebintu ng'okozesa Momo okufuna omukisa okwewangulira mobile money owambagirawo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*3#. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. MTN Voice Bundles ziri bei dondolo okukumi n'emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nnusu lukumi zokka. Okuzigula nyiga *100*2 olonde daily bundle oba kozesa My MTN app oyogere ku bei dondolo ne MTN kubanga bwe twogerera awamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. tukwaniriza mu program The News Hour.
mwofunira amawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi baffe ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. The News Hour okuva ku ssaawa 6 paka 7 ez'omutuntu. The News Hour. The News Hour. Okay, 17 katonyeze mwenda Pal FM ekola eri omuntu wa bulijjo n'abali ku www.palfmuganda.com mwebali nnyo. Abali ku X mutufunira at Pal FM Yugi, ate abali ku Facebook Pal FM Uganda, mwabali ku YouTube mutufunira ku Pal FM News ne Pal FM Dawa. Abali ku Afro Mobile, Radio Garden, TuneIn, Radio Box n'abali ku app zaffe ez'enjawulo mwenna tubabuuzaako n'ekiramuso ekyasinze okubeera ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakika zino ziri 2 ezakayita ku ssaawa 6 mutuntu lunaku lwa balaza. Ennaku z'omwezi leero ziri 6 mwezi gwa January omwaka 2025. Google nagwo gutambudde wiiki eno weenefundikira tunaaba tunaatera okuba ntutuuka mu makkati g'omwezi guno gwa January. Ate nga ku kalenda yaffe ey'obusiraamu leero ziri ennaku z'omwezi 6 mwezi gwa Rajab omwaka 2046 hijiriya. Nze muzukulu wa Kabanga Tayinywa Ismail Idris nkubuuzaako n'ekiramuso ekikyasinze okubeera ekirungi era eky'emirembe eky'essanyu eky'ekitiibwa eky'emikisa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Pal FM News Hour tuba tugobye bumale wano ku mayengo ga 17 katonyeze mwenda ekkola eri omuntu wa bulijjo twongera okuba ntusaasira n'okunyolera wamu n'abo abaviiriddwako abantu bammwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Twava eri Mukama Katonda ate eriyo gye tulina okudda nammwe abalina okusoomozebwa okw'enjawulo. Allah w'ekitiibwa tumusaba abeere nga bw'ati ababeera mu kadde kano akazibu ak'okuba nti muba muviiriddwako abantu bammwe n'okuba nti munyolwa mu mbeera emu oba endala. Allah w'ekitiibwa yagaba ate era yajjawo naye aba batugenzeeko tulina kuba ntusigala tubasabira. Allah w'ekitiibwa abeere nga abasaasira abasonyiwe byonna ebiba bibasobyeko. Ate nammwe abaafunye essanyu mu ggandalo lya Sabbiiti omuli abaakoze ennika, abaakoze embaga kwanjula, ababadde ne zaakiika, ababadde ne shukulu ez'enjawulo, Allah w'ekitiibwa tumusaba abeere nga bw'atyo akkiriza ibaada zammwe kubanga muli baganda baffe abaali bagenda ku mikolo egyawumula mu Desemba ey'omwaka oguwedde batandise okuba nti bakomawo mu Sabbiiti ewedde. Allah w'ekitiibwa tumusaba abeere nga bw'atyo akkiriza ibaada zammwe namwe n'abatambulira mu bibinja eby'enjawulo. Allah w'ekitiibwa twongera okuba nti tumusaba abeere nga akkiriza. Sheikh Abubakar Tazan Khuludu King Sebo mukama wange mukulikeeyo nnyo. Bakulu mwenna abasobodde okuba nti mutambulira mu bibiina eby'enjawulo Makka Madina Haji Services, Weri Travels, Tawakaru Travels, Makam Travels, Al-Misbah Travel Agency, Al-Mustaqim, Haramaini ya Sheikh wange ali awo ku US Mall. Mwebale kuba nti mwasobodde okutembeeta abantu abaziyaala n'abalala ebibiina eby'enjawulo mwenna tubeebaza olw'enteekateeka gye mwasobodde okuba nti mukola. Olunaku lwali tugenda kutukutuusaako amawulire. Waliwo abamu ku babbi abakwatiddwa ali ku luguudo lw'e Busaabala babadde bawera 8 naye abalala basobodde okuba nti beesimatula ne badduka naye ng'omu bamusigazza era nga ab'ebyokwerinda ku luguudo lw'e Busaabala abwe bate bamukutte nga mu kaseera kano alindiridde kuba nti asimbibwa mu mbuga z'amateeka ku misango gye bazze batulugunya abantu okubabbako ebyabwe okubatemula wamu n'okubateega ne bababba. Ate ng'era tujja kuba tukutuusaako amawulire agakwata ku mpaka eza Quran ezabadde wali mu kibuga London ekya Bungereza ng'era abannaffe abawangalira aba Uganda Muslim Community in the UK abwe bate bategeseewo empaka mwetabyemu amawanga ag'enjawulo omuli Ireland, kuli n'amawanga ag'enjawulo Scotland, n'amawanga ag'enjawulo agali awo mu Bungereza ne UK yennyini. Abaana abawangalira basobola okuba nti bavuganya mu mpaka za Quran. Nja kuba nefuna ku mukadde wange Hajjati Lamula Nakandi
wamu ne Haji Ali Kasoma Sentamba babiri nga batuusaako ku mpaka ez'engeri gye zaatambuddemu inshallah taala. Ate era poliisi evuddeyo netegeeza nga bwetandise okunoonyereza ku bubbi obweryanyi obwakozeseddwa ku mukozi wa bank agent ababbi bamubbyeko ssente obukadde 30 oluvannyuma lw'okuzijja mu banka ya KCB bank wali ku 60th Street wano mu Kampala. Tujjako bwetu tufuna omwogezi wa poliisi nga yalambulula ku nsonga eno. Olunaku olwaliro ekibiina ekya National Unity Platform bwekitoka kiyita mu mukulembeze waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire wali eri ku kitebe kya yafisi z'ekibiina ku Makerere Kavule okwogerako ng'omwaka 2024 gusobodde okuba nti gutambula n'okwongera okulambika omwaka 2025 ku nteekateeka ze ez'okuba nti oba oliawo ayongera okunyitiza kaweefube n'okunyikiza kaweefube okulaba nti oba oliawo bagezaako okutwala obuyinza mu mbeera ey'emirembe. Yatandise dda era tujja kwetwegatta ku Kaseke ne Francis ajja kuba atubuulira ebigenda mu maaso okuva eruddeeyo ate nga wali mu bitundu eby'eggomba naye ntegeezeddwako nti waliwo muvubuka eyattiddwa. Tujjako twegatta ku musasi waffe omukulu Muhammadi Nsubuga abeere nga naye atubuulira ku bigenda mu maaso okuva eruddeeyo eggomba. Ago n'amalala mangi ogenda kuba ogafuna mu biro ali naye mu kibuga Kampala waali ajja kuba atubuulira ku bigenda mu maaso mu nteekateeka eza KCCA wamu n'olutalo luliwo wakati w'ekitongole kya KCCA wamu n'ekitongole ekivunaanyiriza ku nsonga z'ebibira mu ggwanga ki National Forest Authority ku ttaka eriri wali eri mu bitundu ebyebuyala ku luguudo lw'Emityana. Aba KCCA bagamba nti bwe baguze ettaka we bagenda okuyiwa kasasiro naye ng'abatuuze n'abantu mu kitundu ekyo bagamba nti nedda tekijja kusoboka kubanga baalaba ekyali ekiteezi kiyinza okuba nti nawe kubo kibatuukako ate nga n'ettaka lyennyini eryogerebwako National Forest Authority ekiraminga nti ettaka likyali lyayo ate baba KCCA bagamba nti kooti yasalawo nti ettaka ly'abantu. So ntalo zikyaliwo wakati awo ekibira ekyo ekya buto buvuma bwekityo kikyali mu mbeera eyo ey'okukaayanirwa. Kati akadde kano kanegate ku Nsubuga Muhammad ali wali eri eggomba abeere nga tutuusaako ebigenda maaso ku ttemu eryakoleddwayo atubuulire poliisi kyezudde ku nsonga zino. Mukulu Muhammad Nsubuga Ssebo nkwaniriza ku Pal FM. Mukulu Teenya wamu n'abawuliriza ba 17 akatoneze mwenda Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Essaawa eno wenjogerera ndi mu disitulikiti ey'Eggomba eggombola y'Ekifampa. Omuvubuka eyategeerekeseeko nga Kafeero Junior wa myaka 29 yakubiddwa amasasi mu kiro ekikeeseza olunaku lwa leero agamulese mu mbeera y'ataasulewo taasiibewo nga yali ku mimwa gy'abantu oluvannyuma lw'okugezaako okubba ente z'omugagga ategeerekeseeko erinnya lya Profesa Bashar. Kigambibwa nti omuvubuka ono mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero ku ssaawa nga 6 ez'ekiro yasaze akatimba akasangibwa ku faamu eno bw'atyo n'ayingira ekiraalo ky'ente n'alondamu ente ennene 2 n'azigoba ng'azoolekeza kageeti akatono akasangibwa ku faamu eyo. Kyokka wano abakuumi ku ddundiro lino bamulagira okuyimirira n'agaana era n'ateeka kakokola tondeka mabega. Bwe batyo abakuumi ne bamwolekeza amasasi agaamukutte era ne gamuleka ng'aliko kikuba mukono. Wano baayise poliisi okuva e Kanoni era kutte mu ddwaliro ng'era essaawa eno ali mu ddwaliro lya Gombe mu disitulikiti y'e Butambala okusobola okutakkiriza obulamu bwe n'oluvannyuma bw'anaabeera awonye awere ennembe bw'obubbi. Twetwogeddeko n'embega wa gavumenti atayagadde kwatuukiriza mayage. Atugambye nti bw'agezezzaako okubuuza omusajja ono ani eyabadde amutumye ente zino, omusajja oyo ategeezezza ng'aliko kiyiriikira n'agamba nti waliwo abasajja 2 era nga basangibwa mu ggombolola eno ey'Ekifamba ababadde bamuwadde eddiiru eyo. Wenjogerera bino ng'ali mu ddwaliro erya Gombe Hospital naye nga obukuumi bw'amaanyi ddala era ng'ali ku mpingu basobole okutaakiriza obulamu bw'amala then awere ennembe n'ogw'okubba ente ezo. Then ate era mu ngeri y'emu ku kyalo Butawuka nga kino kisangibwa mu disitulikiti ey'e Butambala era mu kiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo ababbi abatannategeerekeka ne gye buli eno bayingiridde amaka g'omusuubuzi omutukuvu mu kitundu kino ne bakuba amasasi era ne bamuteeka ku mudumu gw'emmundu
bamulagira ajjeyo sente ziyabadde nazo bwatyo yajjeyo sente zategerekese nga $5,600,000 n'azibawa ne bazitwala ne bamujjako n'amasimu gonna ge yabadde nago wamu n'abantu bonna ababadde mu nnyumba ne babajjako amasimu. Abakulira ebyokwerinda mu Butambala bakubirizza abantu baabwe okwewala okusula ne sente mpitirivu ng'ate enkalu okukyewalira ddala okusobola okubeera nga bataasa obulamu. Naye nga ku nsonga eno bategeeza ne batugamba okunoonyereza ku nsonga eno kukyagendera ddala mu maaso okulaba nga bakwata abamenyi b'amateeka okusobola okubeera nga babatwala mu mateeka okuvunaanibwa. Mukama wange wiiki ewedde nakutegeeza wamu n'abawuliriza 17 akatonyeze 9 Pearl of Africa Radio nti obumenyi bw'amateeka bwo mu Greater Mpigi bweyongeredde ddala. Kati nga wetwogerera ekibululu mu district ezikola Mpigi okuli Butambala, Mpigi ne Gomba buviiriddeko obumenyi bw'amateeka okwegiriisa ng'ekigotte entula. Nga wetwogerera kati wiiki eweredde ddala nnamba nga tebalina masannyalaze ekiwadde bakyala kimpadde okukigomya abantu nga bamenya ne bayingira mu mayumba gaabwe okubeera nga bajjamu ebyo bye beetaaga. Mukulu Tenyo n'abatuuliriza ababbi bano tetunnategeera bukodyo bwe bakozesa kubeera nga bamenya ne bayingira mu maka g'abantu kubanga ebintu babisitulamu nga bannannyini bintu bali mu tulo otuyitirivu. Bo ne beegiriisa ne batwala zitizi ne batwala wuufa buli kimu kye bawulira kye baagala. Naye ab'ebyokwerinda bwe bakoze okunoonyereza bagambye nti ababbi bano bakozesa kalifomu ne basooka ne bamufuuyira mu bumooli oba mu luupaazi nekireetera abantu okwebaka bwe batyo bo ne basalawo okubeera nga bababbako ebintu. Era nga mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero omuvubuka mu ngeri y'emu bakubye kalifomu mu nnyumba ye ne bamuggyako piki gye yabadde yakaleeta olunaku lw'eggulo ne bagimutwalako azuukuse ku makya ng'alaba kifo we yabadde atadde piki ye. Nabwekityo ab'ebyokwerinda mu disitulikiti zino zonna Butambala, Mpigi ssaako ne Gomba bakubirizza abantu okubeera bulindaala okubeera nga bafuna essimu zaabo abakulira ebyokwerinda nti oli waawulira nga waliwo ekitatambula bulungi ate ne ku banne basobole okubeera nga bazingako abantu bano ate oba oli abo babakwate babeere nga bavunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Ku lwakadde kkiriza mukama wange nkomaawo ebisinga ku ebyo bajja kubeera nga babifuna mu mawulire gaffe agaddako beekuumire ku 17 akatonyeze 9 Pearl of Africa Radio. Sigadde nze Nsubuga Ibrahim Muhammad wano mu district y'e Gomba. Tweyanziza nnyo musasi waffe Nsubuga Ibrahim Muhammad yali wali Gomba wa Greater Mpigi, Mpigi Butambala Gomba ge mawulire agaffe eyo ga bubbi bumenyi bw'amateeka naye nga kivudde ku kibululu ekiri mu kitundu ekyo oli ku Pearl FM 17 akatonyeze 9. Leero n'amawulire agasinga obungi era nina ga bumenyi bw'amateeka kubanga era n'amawulire amala gengenda okutuusaako ali mu bitundu eby'Busaabala waliwo omuvuka alula oluvannyuma lw'okuba nti yasangiddwa abatuuze nga bagezaako okuba nti bamenya amateeka n'okwagala okubaako abantu ab'enjawulo be batuusaako obulabe. Balabe asobola okuba nti beemulula babadde 8 naye omu baamusigazza. Kati kamala okuva ewaka Sekende Francis wali ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform ate n'oluvannyuma mbere nga nkutuusaako amawulire gaffe amala. Mwami Kasekende ssebo nkwaniriza ku Pearl FM twagala okumanya ebigenda mu maaso ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform. Neyanza nnyo saisi wamule bannayuganda beekumbidde ku mukutu ogwa 17 akamuzemu omuntu ng'olambise mu kaseera kano ndi ku kitebe ky'ekibiina ekyeniyuke Makerere Kafule mu kiseera kino omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu owamuyiteko yagenda maaso n'okugerako eri bannamawulire ku nteekateeka ezitali zimu zebatunuulidde omwaka 2025 naddala nga twolekera okulonda kwa 2026. Nsooke mukuweeko biifi katono nnyo oluvannyuma ngenda kwongera okulambula ku bintu eby'enjawulo byakonyeko mu nsisinkano ya bannamawulire olunaku olwaleero. Tubadde nago tubadde tukufiirwa 62 ajjajjaffe baaja ekikolo ky'abaana baabwe kati kimidde abaana bakwate banakyanakulizikatitentaaka nayoka mukaaga mukaaga abasoma ebyafaayo baalaba ebyabeerawo kutuŋŋana kulwanagana kuhambagana tetubeera mu mbeera eyo azaamukugu anino yawambira ekusanyuka abazeyi batoba abatunyumiza waliwo okusanyuka kungi nnyo
abindi agri tewagenda kubeerawo nguzi tewagenda kubeera kintu tusanyuka nnyo era nasooka nakola ebirungi bingi enguudo malwaliro n'ebirala newaitakasida katoro erukala okuddamu etemutuliddamu uganda nebakumbana ebakola n'ejja erya UNMF Uganda National Liberation Front nebalumba abegaseka abatanzania nebagoba amini wali kutegeeza etuliza nti kale omulembe gwa kitiisa bweddewo kati Uganda egenda kudda mu nteeko akataayi tekansala ey'okukyankalanya kuddamu obuti newankubadde abamu baali basanyuse nga balowooza obuti alina obumanyirivu ekitamulamba akati Uganda egenda kutereera naye nga bwe mwalaba Museveni agenderawo mu nsiko bayekwata ebakungulula mu kawumbu k'ekinaana okutta nekugenda mu maaso okutabangawo mu Uganda newankubadde baagamba giklassifyinga nga genocide naye wano mu Uganda batta abantu abaasukka ekitundu kyakakati ekyasa okuba nga baatukawo nga bwowulira mu kiseera kino omukulembeze w'ekibiina kyenyukiro bakyagulanyi senta Bobi Wine akyagenda maaso n'okwogera kiri bannamuli naye ensonga ezazimu nga wulidde zakonyeko ensonga zebatunulize mwaka 2025 ne bayinza okusimbako nnyo okukira nga zolukira 2026 okubayambako ng'ekibiina ky'NUP okutwala obuyinza ono nno wasizidde n'alako obwennyamivu mu mbeera y'ensimbi entono ennyo eziteekebwa mu masomero ga gavumenti kyagambye nti otuwulira ensimbi ezitwalibwa mu maka g'obwa pulezidenti n'ensimbi ezitwalibwa mu byenjigiriza kyeroleka lwatu nti obuuza gavumenti eri mu buyinza ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni ekumpanyiza bannayuganda bwekutta ensimbi entono neziteeka mu byenjigiriza kyokka ensimbi ennyingi nezigenda mu maka g'obwa pulezidenti ono nno era yennyamidde olw'obuli bw'ensimbi obufumbekedde mu ggwanga lyattu Uganda n'okubanga gavumenti eryasibwawo okubangusa obuli bw'enguzi kinene kyobaolyawo kyeganda bingi ebitensera bitongole ebyenjawulo obaolyawo ebisinga bibadde byenyigidde mulimu guno kyandibaddeko engeri gyekiyinza obukwatwa ono abasatuwamu naddala mu kibiina ky'NUP okwenyigiramu obufuzi okuganya bitali bitongere ebisookerwako okutuuka waggulu era wano wasibidde nategeeza nti mu mwaka 2025 bakutunuulira nnyo obaolyawo bitutambudde bulungi omwaka oguwedde awo nno kibayambeko okutema empeera bukyako bagenda okubaako engeri gye bayinza okukyusaamu obukulembeze n'ensonga endala ezo nno zensimu ku nsonga zetooddeko olunaku olwaleero munda byonna ebinasinga okutambula mu lukuŋŋaalo bannamawulire olunaku olwaleero bwemuwuliza Paul FM tujja kuba tubikutegeeza bulungi malegafa aganaddako ku lwa 17 akatonyize mwenda Power of Africa Radio ndi Francis Kaseke ndi wano ku kitebe ky'NUP Makereka kule tweyanziza nnyo musasi waffe mwami Kaseke Francis ali wali eri ku kitebe kya National Unity Platform nga muwulidde omukulembeze w'ekibiina Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine ali mu kwogerako eri bannamawulire okulaba nti ekibiina ekya National Unity Platform byekisobodde okutuukako mu mwaka ogwa 2024 ate mu mwaka 2025 batunuulidde ki naddala nga twetegekera okugenda mu kalulu ka bonna aka 2026 oli ku Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo n'abali ku www.palfmuganda.com mwebale nnyo okuba nti mutuwuliriza n'okustreaminga naffe live yonna gye musinzira okuba nti mutugoberera kati nga tweyongeddeyo mu malega ffe amala poliisi etandise okunoonyereza ku bubbi obweryanyo obwakozeseddwa ku mukozi owa bank agent ababbi bwe batyo bamusazeeko ne bamubako sente obukadde 30 oluvannyuma lw'okuzijja mu banka ya KCB banka wali eri ku 6th Street wano mu Kampala twagatwenga tufuna ku mwogezi wa poliisi abeere nga atunnyonnyola ku nsonga eno mukyala Bulyaba Hamida eggulire lino lyasobodde okuba nti alitutuusaako. Mwami ACP Kitumwa Lusooke tasobodde okubeera wano naamwe kubanga abadde alina emirimu emirala gya gavumenti y'obutongole nasindika wano nzijje mukiikirire katutandike ne poliisi ya Kujinja Road bali mu kunoonyereza ku musango gw'okubiisa eryanyi kigambibwa nti nganya
omwezi guno omwaka guno sawa nga 4:30 ku makya omusuubuzi gwe bayita Barak Francis yayingiza omusango anti bamubyeko obukadde bwa sente obukadde 30 million ne ATM card ne ebiwandiiko ebirala ate abamubyeko babadde ababbi abatambulira mu bodaboda awo nga ku 5th Street ne Mutabazi Lane. Mubarak badde yakava mu bank okujjayo sente banki ya KCB awo ku 6th Street yenga badde afuluma mu bank yalaba babbi nga batudde mu piki abamu nga badde bayambadde masks naye teyafaako nnyo ye yalinnya bulinyi piki ye ne sente nga naye natandika okukola ki okuvuga okugenda ababbi ne bamugoberera ne pikipiki ne bamutiisatiisa nejjambiya ne bamuggyako sente ze ne bamubako sente naye ffe nga poliisi kati tukubiriza abantu madala abasuubuzi anti mulabe engeri gye mukyusamu okukola gye mukolamu kubanga mwami Baraka ono ye buli ku makya abadde akeera nnyo okujja ku banka okujjayo sente n'okola kyakola kuki ku banka kirabika nti bana babbi badde bamumaze okumubala nga bamubaze dda nti buli ku makya ye akeera nnyo okukola ki okujjayo sente katwagala kukubiriza abasuubuzi mukyuseeko obaoteera nnyo okugenda mu banka oba okuteerako sente mu banka ku makya oba olweggulo oba akawungezi kyusamu abantu bogenda saawa 4 saawa 6 saawa 8 si buli lunaku anti nteekwa kukeera ku makya awo naye ababbi bajja kukola ki bajja kubbaaza bakubbe. Oyo ye mwogezi wa poliisi mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano omukulu Patrick Onyango ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde wali eri ku kitebe kya poliisi enaggulu bwe bati ababbi ennaku zino obubbi buyitirivu ddala era so tugeze okulaba nti twerinda n'okuba nti buli omu abeera mulabe wa munne olw'ensonga nti mwana tomanya ani anakukola ekikyamu tomanya ani agenda okubba so tubeere beegendereza nnyo mu mbeera naddala abasuubuzi abatambuza ssente nnyingi kati muwulidde ebyabadde eggomba bayingidde mu nnyumba mu bitundu ebyebutambala omusuubuzi wayo ne bamubako $5,500 zabadde mu nnyumba temusuza ssente nnyingi mu mayumba niwoba olina ekintu kyogenda okusasula enkeera ssente zijje mu banka negwongera okusasula naye gezaako okulaba nti naye omusasulira mu banka okwewala okulaba nti ofuna obuzibu oli ku Paala FM 107.9 kkula lya mutwa bulijjo dakika ziri 24 ezakayita ku ssaawa 6 kadde kano njagala gendako wali mu kibuga London bwekityo ekya Bungereza tubeere nga bwetutyo tufuna ku bannaffe ku mpaka za Qur'ani ezabaddeyo olunaku muganda lya Sabbiiti eno ng'abaana basobodde okuba nti bavuganyiriza ddala mu mpaka za Qur'an bannayuganda abawangaalira mu ggwanga eryo bwe batyo n'abaana baabwe basobodde okuba nti bavuganya mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an naye nga tujja kwa bwetyo tugendayo tubeere nga tubatuusaako kansooke mbatuuseeko amawulire ag'obubbi ab'obunyazi obwabadde ali ku luguudo lw'ebusaabala era nga ab'ebyokwerinda basobodde okuba nti bwe batyo baliko abantu ab'enjawulo be baafuuzizza ne babakwata naye nga abalala badduse twagala kuba nti tufuna ababbi bano babadde bawulira ddala 8 balambirira naye ate abalala basobodde okuba nti beesimatula ne badduka oluvannyuma lw'ekikwekweto ekyakoleddwa ab'ebyokwerinda ku luguudo luno olw'ebusaabala mu disitulikiti ey'ewakiso era ng'omu bamusigazza twagala tubeere nga tufuna ku mbeera eyabaddewo ng'omubbi ono oba ababbi bano bakwatibwa. Wendi obuuziza ffe tubadde tutambula nayo. Olina bulungi olinako ddaka? Oli akirifana. Fande kubata wana ebitaano.
Nampuye nengwa kwani jambia inze wembalaga wana Aru akaseta akasigadde eri emabega. Gwe, alo, gwe taka seta akasigadde eri emabega kuwaki. Defense, leta akaseta akajja kuleetera ebizibu. Njogera mazima nga sekwese naki. Senta mwekofu yebula mufune kagundi kavimba. Kati yanga lwaki muli mutega abantu ekiro y'amajambira ebijambya sibimanyi nakaafana ebyaddala kati tugusanzewa manyoko sanzewa siwana badde mutegera abantu jangu gwe badde baliko bakuba gwe badde bateze ejambi oluddawo okimanyi lwaki mukola nsi lwaki mubadde musazewo nga mutega abantu jangu wano gwe jangu wano wewe jangu gwe badde batega gwe badde bateze kulejambia bagani batya bambuuziza oli namutu sente kwanza sikola ki siinamu nankuba ekikonde ankubye ekikonde ankubye ekikonde nenga omwala wali eri wansi era banjiye baafande okiwulya mukunyamba afande nembagamba naye muntaase waliwo omuntu akoze eki ankubye ekikonde wano kola ki muteega abantu baitusobola tebusobola koze ensobiri bakuyitani wamukiga wali wansi mwajedde bikoberawo yakugambye byebyo byabadde wali ku luguudo lw'e Busaabala Mwanje Derrick bw'atyo alula mu kaseera kano oluvannyuma lw'okuba nti yatimpuddwa abantu ab'enjawulo naye ng'yakwatidde abo ebyokwerira babadde 8 babadde bagezaako okulaba nti bateega abantu abava okukola n'abadde ewaka ne bababbako ebintu abamu ne babatuga abamu ne babatemula naye poliisi yasobodde okuba nti n'amagye ebafuuza n'ekwatako omu abalala badduse oli ku Pal FM 17 akutonyeze mwenda kula lya muntu wa bulijjo anyongera obajjukiza essomero lya Sumaiya Girls School liva ku senior esooka mpaka ya mukaaga lisambisa amagulu 2 by'eddiini wamu n'ebyoluzungu era nga lituuza n'abaana ebigezo bya shuba paka ku idadi ne thanawi. Sumaiya Girls High School lisangibwa Nsangi lisomesa arts ne sciences liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Ku Sumaiya Girls High School balina tahfidh section ekwasa abaana Quran ku mwoyo ate nga bakutegeeza nti empisa ze bakulembeza balina ne vocational skills omuli okufumba okulonda saako n'okutunga ne center namba ya DIT bajeena. Okumanya ebisingawo bagaba ne academic bursaries ebyemizannyo saako ne talents z'abaana bazizimba. Essimu yaabwe eri 0702 769 945 essimu eri 0702 769 945 ate ng'era twongera okutegeeza nti bannaffe aba Bent Labour basangibwa wali eri ebusega emabega wa Starbucks balina emirimu 5 egy'abaana abawala ogenda mu Saudi Arabia okola ng'omusaala ojja kufuna esente eziwera ddala ate ng'oteekamu emitwalo 35 gyokka ate nga balina n'emirimu gy'abamaids ekata oteekamu $2.8 n'ofuna omusaala gwa kakadde kamu emitwalo 3 abasomesa ab'ewaka oteekamu $3 n'ofuna akakadde kamu n'ekitundu buli mwezi abaweereza abawaiters ne bawaitresses babeetaaga e Dubai ne Qatar ng'ebisale byabwe bisoboka ojja basanga wali eri mabega wa Starbucks ebusega aba Bent Labour Consultants oba bakubire ku 0753 77 36 55 essimu eri 0753 77 36 bebanafa aba Bent Labour Consultants. Golden Balls Schools Daycare Nursery Primary School somero lya Dene Boarding liva ku nursery mpaka kibiina kya 7 lisomesa Oluwarabu wamu n'Oluzungu likwasa Quran ku mwoyo ligaba academic bursaries balina amatabi okulibuuna Mwaya Ngobe Buloba Bulenga Kalyango Kiboga ne Gogolenya Kirinnya. Golden Balls School abaana bafuweta Oluzungu n'Oluwarabu era okumanya ebisinga okubira hajati za Muzambu Buyongo ku 0702 00 836 essimu eri 0702 00 836
okumanya ebikira ku ebyo. Kakati ngenda kugendako mu bakama bange wano nkomawo n'amawulire amalala mangi. Tova ku Pal FM 107 akatonyeze 9 kula lya muntu wabulijjo ne mwena abagezaako okulaba nti muvuga okudda mu kibuga Kampala oba gye mwava okugenda mu byalo okuba nti mumalako omwaka mugeze okulaba nti muvuga n'obwegendeze. Enguudo ezisinga obungi ziri mu mbeera mbi. Naddala oluguudo lwa Jinja Road olunaku olweggulo nabyeko minisita w'ebyentambula Jane Edward Katumba Wamala nga bagenze okulaba nti bali kaweefuba okulaba nti baluzza obujja. Ase ebinnya bingi tojja kumanyawo wali kinnya w'onooba ng'odduka ndiima naye bw'onoovuga n'obwegendereza ojja kuba nti omalako bulungi otuuke ne gy'olaga. Tubeere beegendereza nga tuvuga ate era tuleme kuba nti tudduka misinde. Nkomawo n'amawulire amalala tuvaawo mukadde wange Haji Dr. Abdulhamid Rumu ku Mbogo Mixed ndabira nnyo Haji Twahiri Sejjemba Dos awo ku Mbogo Mixed mwebale nnyo okuba nti muweereza Abannayuganda. Weefunire StarTimes Solar olw'osabukulu ekirabo ekijjudde ekitangaala n'ebisanyusa ebirala nkumulitu ng'osasula nnusu lusanvu zokka buli lunaku. Weefunire StarTimes S50 ng'enegirako ettaala w'okyajingira essimu, lithium battery y'amaanyi, rediyo ng'erina ne wooteeka fulashi kw'ossa n'omuzindaalo ogwa bluetooth. Ate oba owetaaga okweyongera okunyumirwa weefunire StarTimes S130 nga yejjirako TV ya inch 32 kw'ossa ne subscription ya StarTimes ng'esasuliddwa okumala emyaka 2 beddu. StarTimes Solar, more than just solar. Ekifuula engano kw'ossa n'akawunga ka Supreme Flour ebyenjawulo byebiriisa omuli vitamins omwenda ne minerals. Supreme Flour ali ku mutindo gwa waggulu ddala ng'era osobola okumufuna mu maduuka ne supermarkets okwetoola eggwanga ku bbeeyi ensaamusaamu. Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers Limited abasangibwa e Busega. Omuzadde yongera omutindo ku mwana wo mu luwummula luno oluwanvu anti munnabyanjigiriza Professor Muhammad Mpesa ne Masons Junior School enjinya misinde sonde mukono okuteekereteekedde ebbanguliro mu luwummula luno okuva nga 11 Ogw'Ekkumi okutuuka nga 26 January 2025. Abayizi bagenda okutendekebwa ebintu omuli okunyweza eddiini yaabwe, okuyigirizibwa empisa ez'omu bantu, okutunga ko n'okuluka ebintu eby'enjawulo, okusoma wamu n'okukozesa ebyuma bikalimagezi, catering n'ebintu ebirala bingi ku mitwalo 35 gyokka. Era okuwandiika abayizi mu nteekateeka eyo kugenda maaso ku ssomero lya Masons Junior School enjinya misinde sonde mukono. Ebikozesebwa byonna omuyizi waakubisanga ku ssomero okuggyako ekkalaamu n'ebitabo n'ebyo bye yeetaaga ng'omuntu. Okwewandiisa mu bbanguliro ly'oluwummula luno 2024 kugenda maaso ku ssomero ku Masons Junior School. Kubira Professor Muhammad Mpeza oba musindikire message ku WhatsApp ku 0703079769 oba ey'omukulu w'essomero 0702483559. Tokotogera mwana wo mwongereko omutindo mu luwummula luno oluwanvu. Milestones Junior School, unpacking our potentials. Dennis, ngoyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu. Emisinde kunyambukira tegireeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Ne mmalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna. Wow! Kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi. Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. YPA abakugu mu kulunda embuzi bawadde buli omu omukisa okugaggawala okuyita mu The Mighty YPA Goats Investment Project ogenda kunoga ensimbi. Weefunira omugabo gwo ku bukadde 3,25 nga gulimu embuzi 5 era nga buli mwaka gwekubisamu emirundi 2. Jjukira nti okulunda n'okulabirira byaffe so nga embuzi zaffe zirina insurance temuli kufiirwa. Gwegula emigabo gy'osirike olyenga omubede. Okumanya ebisingawo jengu ku ofiisi za YPA erobego okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA opposite Access Building oba Nansana Naluvule. Essimu noti 7 noti 34 ne noti 774 313 555 weekolera obugagga otegeke ebiseera bye eby'omu maaso. Hijja y'emu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obbabudaabuda. Firdaus Hajji and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za hijja ne umrah zaggwa dda. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Nakasero okuliraana Steel and Tube oba otukubireko ku 0778 64
91 666 oba ku 0703 889 823. jjukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja. Firdaus Hijja and Umrah Services Nakasero. Oli wakati mu program The News Hour. Mwofunira amawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi baffe ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. The News Hour okuva ku ssaawa 6 paka 7 ez'omutuntu. The News Hour. Okay, Pal FM 107 katonyeze mwenda kula lya muntu wabulijjo n'abali ku www.palfmuganda.com mwebale nnyo okutuwuliriza nga Hajali Stea Kasoma Center mwali London mu Bungereza wamu n'Hajati Kasoma one Hajati Lamula Nakandi akadde kano ngenda kuba nti mbeegattako waleeri okuva mu kibuga London ekya Bungereza obenga batuwulira ku mpaka eza Quran ezabaddeyo ez'abaana wamu ne bazadde baabwe nga zakunganyiza amawanga ag'enjawulo agali mu Bungereza. Bungereza teriri ggwanga limu nti London yokabula nti UK wabula United Kingdom etwaliramu amawanga ag'enjawulo, so twagala tubeere nga tumanya ku mpaka ezo ezabadde eza Uganda Muslim Community in the UK ezasobola okuba nti zikomekerezebwa era abaziwangudde be baani n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Bangambye nti omuzira muyitirivu gwatandise okuba nti ate guyika naye nga yo mbeera bagimanyiira kubanga mwe bawangalira. Mukama wange Haji Ali Kasoma Sebo nkwaniriza ku Pal FM. Twagala obuuze ku Bannayuganda, twagala kumanya ku mpaka za Quran ezabadde mu kibuga London ezabaddemu abaana abawangalira Bannayuganda abawangalira mu Bungereza. Mukama wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Mukulu Ismaila nkwebaza omulumukisa guno gwompadde okwogerako eri abawuliza ba Pal FM. Amawulire agaliwo ge tulina wano mu Bungereza twabadde wiki ewedde twabadde n'empaka za Qur'ani eziyitibwa UMCA Uganda Muslim Community in the UK nga tukulembera mukama waffe Abdurrahman Karanta Nibuta Naziba. Pozi nga wenjogera ku Amiru Afoyo mbanjo njogera ku Amiru Kamoga family yemu yeyo. Yes sir. Songa akadde akyali Uganda yakafiirwa omukyala bali Uganda oteeka okubanga amawulire ago galinako. Yes sir. Kakati empaka zino zitegekebwa UMCA nga zibeerawo buli mwaka buli nnaku z'omwezi nga lumu January ng'ekigenderera mu ekyo nga twewala abaana baffe okubeera nga babeera mu bijjuko bya gundi by'okumalako omwaka by'omwaka simanyi by'okukuza omwaka biki kati ffe tubeera tukuŋŋaanidde wano ku masijidi yaffe ya Derby Road Forest Gate ng'owo n'obudde bwe tubeera okuva ku makya paka budde kiro n'abaana baffe nga tusoma Qur'ani nga basoma Qur'ani ng'era abaana baffe mpozi empaka ezo zeetebwamu abaana bonna amasasa gonna agali mu UK omuli Scotland Northern Ireland ne Wales. Amasaza gonna gajja ne tusisinkana wano ffenna wamu ne tubeera wamu ne tusoma Qur'ani n'abazadde nabo nabeenyigiramu. Ng'era programu eyo tukikola nti tetuba na muwanguzi gwe tulobamu nti oba ono abaana bonna tuba making okuba nti bawanguze okuba motivating okubeera nga buli omu ono tavaayo ng'ono n'akaaba ndi ate tafunye ekirabo oba kiki bwabula buli omu aba muwanguzi tubawa ebirabo esebo. Yes mukama kakati abaana bo abasokulumyako ku bannaabwe bo bavudde mpulidde omenya amasaza ag'enjawulo Northern Ireland mpulidde omenyako Scotland ne London yennyini wakati awo babadde empaka ezo. Abaana buli saza lyavuddemu abaana abasomye obulungi kati wane waffe mu East London era mwabaddemu abaana abasomedde ddala obulungi nga kwe kuli ne bawalabo okuli Alisha yakoledde ddala bulungi ne Ayani. Kati bwetutako eri mu masaza amalala waliwo abaana abawangudde okuva mu North London abaana abasekanjuki oba sekanjuki omuwulira
ne ako abana ba mukwano go Dr. Kasato nabo bakoledde n'okutwaliza wamu bakoledde ddala bulungi bonna kwegamba okusinziira emyaka gye tuzze nga abaana basoma Qur'ani olabira ddala nga improvement y'amaanyi abaana basomera ddala bulungi nnyo. Naam. Mbadde nsaba kumpaako kwa Hajati Laila Nakandi omu ku mwabadde naye mu nteekateeka okuteekateeka empaka ezo. Hajati Ramula. Nakandi. Esebo. Hajati Ndamula nsanyusa okuwuliza mukama wange abuuza ku bannayuganda n'abantu abakuuliza emitala w'amayanja ku www.palfmuganda.com. Bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbuuza ku bawuliriza ba Pal FM n'okuzaamu abantu essuubi n'okubaawa updates ezigenda maaso mu nsi yonna. Amannya gange nze Ramula Bukulu Nakandi, taata wange Yesekawo Bakali Bukulu, era omukyala akola omukyala Musana maama wange akola ku program awo ku Pal FM. Tuli basiimu nnyo okuba nti otuwadde akachance kano okuba nga tusobola okwogerako ku Pal FM. Hajati empaka zino eza Qur'ani kigulubirwa ki kye mwaziteekateeka nazo nga mwe bannayuganda abawangaalira Ebungereza? Nti mwenga bannayuganda abawangaalira Ebungereza enteekateeka zino ez'empaka za Qur'ani mwazitandika na kigendererwa ki Hajati? Twazitandika n'ekigendererwa ekyokwempawalinga abaana bano okuba nti bayiga okusoma eddiini n'okuba nga tebeerabira nti nno tuli basiraamu kuba ensi gye tuwangaaliramu si y'abasiraamu. Ebintu bingi nnyo ebibuzaabuza abaana n'abantu abakulu. Kati twateekawo ekintu kino kibe nga kibazzaamu essuubi n'okubaagasiza eddiini yaabwe baleme kubanga bawa abaana bagenda mu bintu eby'enjawulo kubanga ensi eno erina ebintu bingi nnyo ebikyankalanya obulamu bw'omuntu. Essaawa yonna osobola okuwaba n'eddiini yo n'ogivaako. So twakiteekawo abaana babeere mu footstep zaffe nikale singa tuvuddewo basobola okutwala eddiini yaffe mu maaso. Hajati obubaka bwo obusembayo eri bannayuganda nkimanyi nti eno famire olinayo famire ennene Uganda abantu bo nga 2-3 bosobola okukoonako mbeere nga nkusiibula olwakadde Hajati Laila Nakandi Ramula Nakandi. Tumira maama wange Hajati Bukulu ekawempe Maganja